nkulamusizza Mr. Sozi ne mikwano gyange gyonna egiri mu class. Amanya gange bampita Abi. Nange njagala okusharinga ku story yange ne mikwano gyange kubanga wali zizi story zenzize mpulira nange nendabanga neyange neetaaga abantu bagimanye. Ate n'abantu basinga bakimanye nti ebintu ebimu tebabiriimu bokka, bantu bangi ate bisoboka okuvaamu. Kakati nze nasisinkana taata w'omwana wange emyaka kati ndowooza 6 mabega. Naye nali nina wenkola, nali mbeera Mukono nga nkola ku dduuka erimu. Omwami oyo najja nga ku dduuka awo ng'alina ebintu byagulawo, so ne tufuuka ba mikwano. Naye nga mu kujja nalina omuvubuka omulala eyali mukwano gwange naye nga alabika ekintu ayagala kitteeka ku level ndala naye ng'ate mufumbo. Kakati ono we yafuuka mukwano gwange nga twogera ekyavaamu n'angamba, Abi nkwagala. Olw'ensonga nti oli yali annemeddeko nga te nze saagala kwesembereza basajja balina n'abakyala baabwe, nze siyingira maka g'abantu. Nasalawo ne mwanguyira ne muteeka mu kifo oli we yandibadde atuula. Naye ng'oli yali mukwano gwange nnyo nti ye muntu yategeranga ensobi zange n'atankritisizinga naye n'ambuulira ekituufu. Ye muntu yategeranga obutuufu bwange nga buli ekimbeerako akimanyi. Ye muntu yali tasobola kwebaka nga tategedde neebase. Ye muntu yali tasobola kusiiba nga tamanyi bwe nasiibye, nga buli kimu ekiri ku nze alina okukimanyaako. Nti kyatuuka ekiseera nga tulinganga abantu bali mu bufumbo, nti buli omu alina okutegeera ekifa ku munne. Naye nga nze okwagala omusajja omufumbo kinkaluubiriza, so nensalawo nenjagalamu omulala. Naye ng'ate bwe natuula oluvannyuma nenkiraba, nalaba nga kirabika oli yali anjagala, ate gwe nagenda naye nga si tanjagala. Kakati netubeerawo naye nga edduuka kwe nali nkolera lyali lya sisita wange. Kati nga tutandise okufuna obutakkaanya, nze mpulira nkuze, ye ayagala kuntwala nga mwana muto, mwana omukazi wa myaka 26, omuyisanga omwana alina obuteekateeka obutategeerekeka. Kati nendaba nga obulamu bukaluubizibwa kubanga twali twagata bizinesi nga nze ninamu eyange ya mobile money eyiye atunda ngoye n'ebisigadde. Kakati nensalawo nenjogerako ne braga wange n'angamba nedda, ngenda kufunira ekifo ku mubusi ogenda okolera eyo oveewawo waba nga wagaanye. So kakati oli bwe yanzikiriza saasooka kuva wa sisita wange ne musitula ne muleeta ewa sisita wange ne mugamba omusajja oyo omulaba anjagala. Najja n'amulaba kubanga omulundi ogusooka yamulabira ku dduuka, naye omulundi ogwatako ne mugamba ti olina okusituka mu butongole kubanga ono sisita wange mbadde naye okumala akaseera kanene, ate nga waka we mba ntunuulidde ye muntu adda mu kifo kya ssenga kubanga tetulina ssenga, singa twalina omu n'afa. Kakati nga gwe tutwalanga ssenga ne mugamba ogenda kusituka ojje mu butongole. Najja sisitange si muntu muzibu ku bantu, n'amwaniriza ebyaliwo ne bibeerawo ne biggwa. Naye ye musajja alina akajanja akalungi nga yagudde mu mukwano omupya, akajanja kangi ng'akola ebintu bingi. Nze nali mbeera Mukono ng'abeera Kawempe naye nga atambula buli kawungeezi, ebiseera ebisinga najja e Mukono. Omusajja ono yali musibi wa tiles era ekyamusinkanya nti yali alina omulimu gwe yafuna e Mukono. Kakati nga buli ku makya alina akeera ku makya najja n'afuna juice ku dduuka n'agenda. Najja n'afuna kati
mwekyo naŋŋamba ebiseera ebisinga nzijja wano nkeera nnyo nenzijja nga waggale mpe ennamba ey'essimu nja kuba nkukubirangako bwe mba nzize nga toliiwo nfunira ejuyisi kubanga twalina nga juyisi omulungi kakati nga alina okujja okufunawo juyisi n'agenda kakati awo yafunira ennamba yange era kyamuwa amaanyi n'enkizo nene okuba nti yasobola okuyisangawo byeyali ayisaawo kati we nakkiriza kyatuuka ekiseera nga tetukyasobola kukwatagana na sisita wange nga nina okuva ku dduuka ngende tandika okukolera ku mobusi so nenkyuka nengenda nentandika okukolera ku mobusi naye nga ku mobusi ennyumba gyensulamu eri expensive nga okulya na biki nendabangako sente zibeera nnyingi nnyo kati naŋŋamba naye nga sinaba kugenda ku mobusi olunaku lumu yagenda n'akola n'ajja n'emitwalo 6 naŋŋamba sente ezo obeera nazo osobola oziteekanga mu bizinesi omwo ozikozesa we naba nzeetaaga nja zikujjako kakati naŋŋamba wantu wano obwaze wali expensive mbadde nsaba ove wano ojje kawempe tutandike okubeera ffenna tufune n'ekifo eky'essente entonotono otandika okukola nze nali muntu mukulu naye nga ntya nnyo maama wange nnyo natula wansi nembirowooza neŋŋamba ngenda okutandika okubeera n'omusajja maama wange agenda kitwala atya ekirala emabega wali nga nkyasoma nalepingibwa so nali ntya okuddamu okubeera n'omusajja kubanga omusajja yansanga sibira nkuna omusajja nandepinga kakati nga nkitya nga nina emyaka 27 naye nga nkitya nga ntya okuddamu okubeera n'omusajja kakati nembirowooza kyavaamu neŋŋamba naye kaŋŋende neŋŋenda naye we nagendera ebiseera ebyo nali mulwadde nga nalwala enseke kati nga obulamu bwange si bulungi nnyo bwe nagenda ne tutandika okubeera ffenna naye ku famire yaffe tewali yakitegeera nti nagenzeewo omusajja tewali yakimanya netwala bwetwazi kyetwala natuuka omwami yalina omwana we omulenzi nga wa myaka 3 natuukawo nga waliwo omwana omulenzi wa myaka 16 yalabirira omwana oyo omulenzi mwana wa brother we akati bwenzija nentuukawo ekisinga obukulu kyali kimu nali surprised nnyo okutuuka bwe yali asula nenfaanana gye yali afaanana nga newaasula tebikwatagana nga waasula wabi nnyo okusinziira ku nfaanana gyafaanana nnyo so nze natuukira mu mirimu egy'omukazi omufumbo ate nga si mufumbo okufuba okulaba nti ntereeza muntu waasula walabikeko watuuke ku levo ye nentuuka nga emirimu mingi naye nga nze ekintu kye najjamu nali saagenda mu bufumbo nali nnoonya wakubeera nkole omulimu gwange kakati obufumbo bunkwatiriza mu kintu kye nagenda okwetaasirizaamu naye emabega wali nga sinava kujja wuwe lumu yankubira esimu naŋŋamba naguze tickets 2 waliwo omuyimbi yakoze concert omusajja oyo mulokole bamuyita mwerabidde erinnya naye tugende mu concert nga oli omuvubuka eyali ankwana we yasooka
namugamba nafunye omusajja gwengenda okufumbirwa, sisobola kukwagala. Nambuuza, nze siri musajja kimala kubeera bbaawo. Namugamba oli musajja naye saagala abasajja bafumbo. Kati bwe nabinyumizaako mukwano gwange nagamba oyo gaayi kyemumanyiko alina omutima, ajja kukola ekintu. Olina okumukuumirawo ng'omukuuma nti omwagala newankubadde nga tomwagala. Ati nze kyenakola bwe nakitegeera ne mugamba nkwagala. Kakati nga nsazeewo ngenda kuba nsigala mukuumira wano nga bwe nkwasaganya ebisigadde. Kakati ye teyakitwala nga nsonga, biri yabireka. Yakimanya olw'ensonga nti ye namulinga kumpi nnyo. Yakimanya nti oli ajja kumala alemererwa agende yasigalewo. Kakati tugenda ku concert. Ebiseera ebyo nalina essimu yange samusanga ezo ezibeerako amapeesa naye nga smartphone. Kakati nga nze ndi ku WhatsApp naye nga ono omwami tali ku WhatsApp. Kakati nze we nali nga mu concert wali, nze nga njogera n'oli omuvubuka oli erinnya lye baali bamuyita Emma. Nze njogera ne Emma, ndi ku simu njogera ne Emma bwankubira bwe twogera. Kakati ono yakiraba nagamba ono nno wano taliiwo, alayika alina omuntu gwayogera naye naye teyanyega. Kyavaamu nga ngamba mpa ku ssimu yo nga ngimuwa ng'afuluma muholo ngadde ebweru. So bwe yakwata essimu yange yagenda kebera message, obudde njogera nani twogera biki. Kakati oli omuvubuka twali twemanyiiza, tweyita ba sweet, tweyita ba honey, tweyita ba biki. Obulamu bwaffe bwali free nnyo. Kakati ate ono alayika ng'alimu ekyalo kingi. Kati bino ebintu ng'abitwala nti omuntu w'omuyise honey, muba mweyagala, muba mwatuuka wala, muba mwakola biki. Bwe yava eyo ngadda gye nali ntudde nagamba situka nga mukambwe. Namugamba ate kiki? Situka tugenda kati. Nakwata ebintu byange nga nfuluma. Twatuuka ebweru omusajja yansika, twali waggulu ku flat naye Katonda anzije ku flat anteeke ansuule wansi. Ne mugamba owaayo ate kiki nakoze eki. Tetulina nno we twatuuse. Nagamba bino biki? Bino bitegeeza ki? Ono yaani biki? Ne nnyonnyola omusajja ne mugamba naye nkubuulire omuvubuka oyo simwagala. Weewaawo mukwano gwange nnyo naye nedda simwagala. Omusajja yatabuka, omusajja yayomba, omusajja abantu nga bali awo naye ng'alinga nga atabalaba. Ne mugamba oke, bw'oba tonzikirizaamu kubira omuvubuka essimu omubuuza mpita atya, omubuuza enzaani gy'ali. Gaayi ng'akwata essimu ng'akubira Emma essimu nga mugamba Emma yali shocked kubanga ayita kisuubira kubanga ekyo kigenda kutuukawo. Ekituufu kiri nti oluvannyuma nakizuula omuvubuka nga ngamba nti ne mukyala wange nali namuleka nga nsazeewo mpaseemu ggwe. Omuvubuka ali shocked. Kino kyo yakikola kuntaasa. Namugamba simwagala kubanga yali akimanyi omuntu asobola okukolera ekintu awo kulwokubanga yakuzudde olina omuntu mulala gweyagala. Namugamba oyo muwala simwagala mukwano gwange. Ne twawukana bwe tutyo naye nga si mumativu. Nadda ewuwe n'enzira ewange. Bwe yatuuka nenkuba essimu nga tagikwata, nensindika message nga taziddamu, nenkuba essimu nga tagikwata, nensindika message nga taziddamu, nenkuba essimu okumala ennaku 2 nga nkuba essimu tagikwata, nsindika message taziddamu, nenkuba essimu paka we nasituka ne ngenda ewuwe. Ekintu kye nejjusa kubanga nakola kya busiru. Bwe natuuka ewuwe yali taliiwo ng'agenze ku church kubanga yali musiraamu. Ne mugamba olina okuva mu busiraamu. Nangamba nze okuva mu busiraamu mba nfuuka mulokole. Ne mugamba nze sirina buzibu na kintu kyonna kubanga nange nali nsabira mu balokole newankubadde saali bana abalokole abatuukirivu ennyo nga si bwe ndi.
ne mugamba kiryoke. Kakati yali agenze ku kyaki, ne ntuula ewaka ne mulinda n'akomawo. Ne mubuuza okukuba essimu ne nzindika meseji nga toziddamu. Kitegeeza ki? N'amubuuza kyewakola tokimanyi. Ne mugamba tewali kye nakola. Kyogamba gwe tosobola kukitegeera nti omuntu akwagala oba omuntu takwagala. Tewali nnyo kyamaanyi nti oba ntaddemu ssente nnyingi nnyo nti baziyeralikira nti namwogera endala azibbe oba biki nedda. Kakati bwe yayomba n'ayogerawo bingi n'amaana asirika ne tukita nenzire wange. Kakati awo ne tuddamu ekyavaamu nenveewo gye nali mbeera nenzijira ddala ewuwe waaliwo abaana, naye nze siri muntu nnyo w'abaana. Era namubuulirawo ne mugamba nze siri muntu nnyo w'abaana newankubadde ndi mukazi, ne siri muntu nnyo ategisa abaana. Ezo ze mbeera zange. Nze buli kimu nkikola nga bwe kiteekeddwa okubeera. Ndabirira omwana nga w'omwetaaga, naye siri muntu nnyo mukyamufu wakajanja. Kakati bwe nasanga bano abaana, waliwo omulenzi omukulu ng'alabirira oli omuto. Ebintu ebisinga oli omulenzi yaliwo yabikwasaganyanga ebikwatagana n'omwana oyo. So mu kusooka nze ono omwana saamwewa nnyo. Kakati ne tubeera ffenna. Akaseera ne katambula naye nga ndi mulwadde. Era kyemanyi obulwadde obwo bwamutwalako ssente nnyingi kubanga twatambula nnyo. Kakati najja ne ssente zange ne tunoonya ekifo ne nkifuna ne ntandika okukola naye nga siri mulungi. Kakati kino ekyokunfunira ekifo ntandika okukola yakifuna lwakubanga yakanfuna, yakandaba, alina kyanjagaza, alina kyanoonyaamu. Oluvannyuma ennyo nga mpita nga ntuuza nga ngamba omanyi nze sibeera na mukazi akola. Omukazi owange alina kutuula wano waka ng'alabirira nze n'abaana bange, togenda kuddamu kukola. Namugamba ekyo kyoyagalako yeye. Namugamba kiryoke. Nze kaitaba ngusobola okuntuusako buli kye neetaaga. Nja kutuula. So okukola ne nkuvaako ne nsalawo ne ntuula ewaka. Kakati bwe yalaba nga ntudde ewaka, yatandika okuyisa omwana ono eyali ewaka obubi. Kubanga omwana oyo ekyamuleese awo kulabirira mwana oli omuto. Kubanga omulenzi oyo baali bamwegana dda nti si mwana waabwe. Kakati bamujjukira olw'ensonga nti beetaaga omuntu asobola okulabirira omwana. Ne bamuleeta gy'alabirira omwana. Naye nga tebamwagala kubanga yakiŋŋamba nga nyina ŋŋamba oyo omwana si waffe. Naye nze nga bwe ntunuulira ku kifaananyi kya taata we ne ntunuulira n'omwana oli gwe beegaana, omwana yekka yafaana kitaawe, jjajjaawe. Kakati yatandika okuyisa omwana oli obubi, ng'amuyisa mubi, amukuba, akola biki. Ne mugamba naye owaayo omwana gw'oyisa bw'otyo kitegeeza ki? So nga ye kyayagala omwana oli kuvaawo waka agende. Kakati nze yajja okulya emmere ye ntandika okulabirira omwana. Saali nnyo omuntu w'abaana. Kati omuvubuka omwana oli naye n'akoowa n'atandika okukola ebintu bitategeera. Ne mugamba waayo omwana muzzeeyo ewa nnyina, onaalwa namutuusaako obuzibu. Bagambe nti nze yajja wano nze yatuusiza ku mwana w'abandi obuzibu, muzitule omuzzeeyo. Ng'asitula mwana ng'agenda. Kakati awo ebizibu ebigenda okutandikira. Bandeka waka n'omwana, nze siri muntu nnyo w'abaana, naye nga kino nkikola lwakuba nti nagenda neefumbiza nze ku lwange. Kakati ntandise okwetika emigugu egitali gyange, ekitaali kizibu. Bw'obanga ebintu by'okola gw'obikolera ategeera. Atandika omwana oyo yagenda nga ku ssomero nga nzuuka 11:00
ntwala omwana ku ssomero. Oyo omwami ne waba tagenda kukola tosobola kukeera ku makya n'otegeka mwana n'agamba nti oba leero k'omutegese nga sigenda kola kantwale omwana ku ssomero. Nedda, ozuuka n'otegeka omwana n'omutwala ku ssomero. Abantu abamanyi Kawempe ku lukadde ng'omanyi ne Kawempe junior gyeri, ova Kawempe ku lukadde n'ogenda Kawempe junior ku makya. Bwe zituuka ku ssaawa 6:30 n'oddayo n'omunona bw'otyo okumala ttaamu bwenagwako, naye talina lunaku wadde n'olumu lwagamba nti kantwaleko omwana wange ku ssomero. Ne wabanga mu nju yasigaddemu nga takikola, wajja kulya mmere ye, olina okukola ebyo byonna. Nabigumira, nabikola. Akati nze mu kaseera ako konna nali sifuna lubuto. Katonda chance yagimpa ne sigikozesa kubanga namala mu bufumbo emyaka 2 nga sifunye lubuto. Ebintu byajja bibeerawo awo nandibadde nadduka ne ngenda ng'obudde bukyali. Naye chance saagikozesa. Akati ebyo nembikola naye nga tuvudde nti ono omwana okola emirimu gyonna ng'omukazi wakana biki. Kati nga wayiseewo akaseera ne mugamba naye oli musajja mukulu osiba tiles, obeera otya ng'olina buno obusimu bw'amapeesa buno obusimu bwe buti, wayita ogula essimu egenda ku WhatsApp, ojja kwanguyiriza ne bakasitoma abo baklayant bonna ogenda banguyiriza emirimu. Nti omuntu ennaku zino abantu WhatsApp ebanguyira nnyo okusinga ebintu ebirala. N'agenda n'agula essimu. Bw'agula essimu eno neetandika okuleetawo embeera gye saategeera. Essimu message zijja kiro nnyo, omuntu abeera ku ssimu ng'atayipinga tagivaako, ebintu tebikyatambula waka nga bwe byali bitambula, essimu nga yafuuka essimu. Kakati lumu essimu n'agiteekamu, essimu eyo mu kusooka teyalingamu password, n'agiteekamu password. Ne mugamba lwaki essimu wagitadde mu looko? N'agamba essimu yange saagitwala nga nsonga. Kakati wetuuka ekiseera nga ndaba emessage zaafuna ku ssimu eno ziyitiridde okuba nga tezikwatagana. Kati lumu yali agikozesa ng'ali awo nenjimuggyako ku mpaka neziruka n'enfuluma. Ngenda okebera bwe nti nga ndaba messages nga kiraga nti waliwo omuntu omulala gw'ayagala. Kyanyiiza era olunaku olwo twayombamuko, naye nga nali saagala nnyo okuyomba olw'ensonga ennyumba gye twali tusulamu yali teyatuuka. Nga tusula mu nju yali ya muntu, nnyumba namba amaka kati nga bagenda bapangisaamu ebisenge naye nga tisinsiiringe. Kakati ne mugamba ekintu kimu, enkya ku makya nkeera kudda waka. Era bwe wakeera ku makya ne mugamba oba ofuluma teekawo transport wange ngenda. Yalekawo sente ez'okwesa kubanga ekyo ekyokuleka sente teyali muntu akaluba mu sente. N'alekawo sente n'atambula, naye nga ajjukira tojja kusobola kutambula kugenda olw'ensonga olina omwana. Akati nenkola emirimu gyange egya bulijjo gyonna, n'omwana nemutwala ku ssomero nemugyawo nenkola biki nenfumba nempakinga ebintu byange. Olwadda bw'ati nemugamba nze nno ngenda. N'angamba tosobola kugenda. Nemugamba ngenda my dear, ngenda. Nze sisobola kubeera wano nga nkola obudde bw'olina obuwa abantu balala. Nze mbeera wano nga nefulukuta mu mirimu. Nedda, ngenda. Era nga bw'omanya abasajja n'agamba nedda essimu kale ngiggyeemu password biki sigenda kuddamu erererere. Ekyo nekiggwa. Saagenda nentuula netubeerawo, naye bwe najjira ewuwe
yali alina ebbanja ku dduuka lya 38,000. Ne mubuuza, obeera otya n'ebbanja ku dduuka erya 38,000 ng'omusajja ayingiza ssente? Olibeera otya bw'olyo? N'agamba omanyi abaana bagenda ne bajjayo ebintu olumu nga sibimanyi. Ne mugamba kati nno olina okukomya kino, tolina kuddamu kubeera wadde n'ebbanja limu bwe riti ku dduuka. Era ssente ne tuzisasula, naye ng'alina omuze bw'aba talinaamu ssente mu nsawo, agenda ku dduuka ne yeewola ebintu ng'ayinza okulowooza nti enkyalina zaaleeta. Ajjayo ebintu nga bingi naye nga takirowoozezaako. Ate bw'azifuna neerabira nti nno alina ebintu biyeewoze. Kakati bw'obeera ku kyalo kw'oli, abantu bano be mwewolako ebintu amaaso basigaza bagatunuuliza gwe mukazi. Niwe omukazi tazimba bbaawe, bbaawe abeera ati wano nga yeewola ebintu ku dduuka biki biki. Kakati ze ne mugamba owaayi, bwe kuba kulya mukene tujja kulya mukene, neerekera okwewola ebintu ebingi bwe bityo. Togenda kuva mu mbeera mw'oli nga weewola ebintu bwe bityo. Lekera. Be bano abasajja balina obugezigezi, nze mmanyi buli kimu, nze siswala, simanyize biki. Tomuwa amagezi, tosobola kumubuulira kintu kyonna. Kakati olunaku lumu yampa ssente, yali 5,000. Kakati ng'omukazi ali mu maka gozze nga togamaze mu bbanga ddene, olina ebintu by'otunuulira n'olaba nga olina bye weetaaga mu nju yo. Ne nkwata 20,000 ne ngenda ne ngagulamu ebintu bye nali neetaaga. Bwe yadda ne mugamba kati nno nkubuulire, ssente ziwampadde nazikozesezaako ne ngulako ebintu. Naye nga bulijjo abyogerako nti abyetaaga era byebyo, nga weebale. Oba ye yali alowooza ebintu byaguze 3,000. Atuuka ekiseera nsaba ssente zange ziriwa? Nga muwa ssente endala ziriwa? Ne mugamba ssente nakugamba nazigulamu ebintu ebyo, ebintu tebisobola kugula zino ssente. Ne mugamba waayi, nkugambye ssente nazigulamu ebintu byebyo ebiri awo. Bw'oba owulira tobyagala bizeeyo ku dduuka bakuwe ssente zo. Omusajja yayombera ssente, omusajja n'ayombera ssente n'atuuka n'okubira sisita wange simu n'amugamba mubbi yabbye ssente zange. Kakati naye nze njogera nnyo. Naye ate bwe mba nasazeewo kusirika, nsirika. Kakati nze yayogera ebintu ebyo byawanvuwa nnyo ebya ssente. N'angamba nazisindikidde boyfriend wange, nazisindikidde oli omuvubuka gwe naleka eri biki. Ne mugamba gwe lowooza ky'oyagala buli kimu. Kakati kyembadde nabidde okugamba nti bwe natuuka ewuwe, n'essimu layini gye nali nkozesa yagiyinzijjako nampa layini empya. Layini yange n'agiteeka mu ssimu ye, nga buli muntu akuba essimu ku layini yange eri yalina okwogera naye. Nti ekiseera kyatuuka nga ne maama wange takyasobola kumpuliza olw'ensonga bwe yakuba essimu omusajja ye yagikwata. Ate maama wange ye muntu bana bamanyi obuko ennyo. So bw'awulira omusajja nga yayogera ku ssimu tasobola kuddako gikubako. Natuuka kaseera ng'abe waffe tebamanyi kinkwatako, tebamanyi binfaako. Buli gwe babuuza naye Abby ali ludda wa tetumanyi. Nga ffe tuvuga kintu kyaffe. Kakati akaseera katuuka nga ennyumba mwe twali tusula ngikooye, ne mugamba nkooye awantu wano tewali kalungi kaliwo. Buli kimu kye mukola ensi ekiwulira wano, tuve mu nju muno tufune enju endala. Kyetuva twafuna, twali tusula mu luumu emu, kyetuva twafuna okumpi nawe twali tusula si wala nnyo, ne tufunawo ennyumba ya bisenge 2. Kati omwami ono bwe yalaba nga apangisizza enju
ya bisenge bibiri yalaba nga alinga nga azimbye mansion. Kakati nga buli omu aweewaabwe alina okujja abeereko mu mansion eyo. Oba okitegeera? Kati ekirala kinalidde okubagamba nti omwami wange taata we yafa nga mwana muto wa myaka 3, yakula ne maama. Kakati maama ye buli kimu, maama wange ye buli kimu. Nti wekiba kyetaagisa ffe butalya, maama alina okuba nga alidde. Ekyo kyo nga sisobola kimunenyeza kubanga abakazi bayita mu bingi okukuza abaana abo. So ekyo saakitwala nga nsonga, naye ng'alina ekintu kyakola, ofumba emmere najja n'agirya. Nomala nakugamba wabula maama wange afumba. Simanyi oba ndifuna omukazi afumba nga maama wange. N'owulira ng'ennaku ekutta. N'owulira ng'ennaku ekutta omuntu kifo kye yandikwebazizza nti otaddemu obudde bwo n'ofumba, nakugamba maama wange afumba. Naye nga nze ebimu nasigaza biwulira. Lumu sisitange yakyalako ewange. Olunaku olwo lumuluka, naye bwe nali muwerekera n'angamba Abbi watomera. Bwe ntudde ne bbaawo n'ayogera. Ebimufulumyemu okusinziira ku mbeera zo nga bwe nzimanyi. Watomera. Omanyi oba okyali ne bbaawo ng'omwagala toyagala bantu nnyo boogera nnyogobe, ekyo saakitwala nga nsonga, nakireka. Ne tubeera awo mu bulamu bwaffe. Kati ebintu bino eby'essimu byeyongera. Essimu message, amasimu agakubibwa, biki. Kati bwe twadda eri mu luumu, mu nnyumba ey'eruumu 2, n'agenda, nina omwana we, n'agenda n'aleeta abaana ba brother we 2, balongo 2 mu myaka nka 9, n'abaleeta ewaka. Nze teyali nsonga kubanga abaana emyaka 9 nga bawala basobola okukola emirimu. Ekyo n'enkita. Nali ndi awo naye nga jjukira nnoonyezza omwana akyabuze. Olubuto luganye, sirugamba nti nali nkoza family plan, naye olubuto luganye. Kakati mba ndi awo najja lunaku lumu n'angamba sisitange yankubidde essimu. Mutabani we agaanye okusoma, alina eddalu lingi, abalemeredde. Kati yansabye omwana oyo muggyeyo eri muleete wano tubeere naye. Omwana wa myaka 16. Ne mugamba babeera mu kyalo Sembabule. Ne mugamba taata, kyogamba omwana oyo kalemereddwa okusoma ng'ali mu kyalo, agenda kusoma ng'ali Kampala, okikakasa? Ne mugamba walemereddwa bali abazadde bamuzaala bamulabye okuva nga muto. Kyogamba ogenda kumukyusa ku myaka 16 gy'aliko. Ne mugamba omanyi kiki ekitta obufumbo bw'abantu? Bantu. Buli kimu ekigenda okubeera nga mu nju muno kigenda kwogerebwa nga abantu bano boosomba nga booleeta wano. Nayogera boosomba. My dear, omusajja yavaako. Abantu bange bensomba. Nze asomba abantu. Okuyise kusomba. Ne mugamba okay, nedda tukikyuseemu. Abantu nagamba oyogera otya okusomba? Ongamba otya nti nsomba abantu? Biki nayomba nagamba kalako omukazi gwe tulina na mutima n'obutemu oli mutemu. Sistange yankubidde essimu nagamba omwana wa mulemye kakati ongamba nsomba abantu. Nagamba ekikwatagana ku baana bange, ekikwatagana ku bantu bange
siba ebintu by'otambula odda ewammwe. Ndaba n'okuzaala tozaala. Olina ky'omanyi ku kikwata ku baana, ng'omanyi ekikwata ku baana, omanyi omwana bw'aluma omuzadde, ng'omanyi omusajja n'ayogera ebigambo ne mugamba ongambye ki, nsibe ebyange ngende ku lw'okubanga njogedde ku mwana. Ne mugamba tewali mutawaana. Ekirungi kiri nti sizaala. Kati lwaki sigenda? Bano abaana obalabirire. Olabe kiki kitegeeza okulabirira abaana b'otazaala nga tozaala. Naye ng'oweewaddeyo n'olabirira abaana ba banno. Ne mugamba ngenda. Bwali bwakiro. Ne mugamba era bw'oba ogenda ku makya ng'ofuluma. Bw'oba ofuluma ng'olese awo transport wange nzizeeka. Ngenda ate nkikakasa nti ngenda. Kati waka waliwo abaana 3. Bwe yakeera ku makya yali munyiivu nnyo. Bwe yafuluma n'ateekawo omutwalo gwaffe ogwa bulijjo. Kyokka kye njagala okwebaza ku musajja ono, teyatusuzaako njala. Newe waakeera nga ku makya nga talina wadde 10 mu nsawo. Yazinoonyanga n'azifuna n'azikuwa. Simanyi oba yakikolanga lwakuba nti nalinanga omwana we n'abantu be oba bwali. Kati bwe nazuuka ku makya yali ngaleseewo omutwalo. Naye nga mu nju mulimu emmere gye twafumbye nesigalamu. Nenkeera ku makya abaana bano baakeera kukola mirimu gyabwe nga bulijjo. Naye saanyega mwana yenna era saatuma mwana yenna kintu kyonna. Nenkeera ne mukubira essimu ne mugamba taata tewaleseewo transport wange ate ngenda. Teyanziramu. Nenziramu ne mukubira essimu ne mugamba mukwano omulungi wange ngenda. Ne mugamba ngenda. Nsindikira sente ku simu yange ngenda. Bwe kiba tekisoboka omutwalo guno gwe walese wano gwe ngenda okukwata ngende. Kubanga nze nali sirina sente, nali sikola nga sirina sente. Ate nga jjukira nti yampitako omubbi akati nga tandikira nesiza sente ze. Ne mugamba munaye ngenda. Bino biri serious ngenda. Nze omuntu atalina mutima munze. Ate wangambye ekikwatagana ku baana bano. Awo ntambula kubanga siirwedde kulabirira family kika kyonna. Tunaba tukyaliko ono gw'oleetewo 16 n'ongamba nti ate ng'ate emabega kaawo waliwo omuvubuka eyajja mwana wa taata w'omuto nga yazze e Kampala yavudde e Bushenyi n'ajja n'amugamba anoonya wakubeera kakati ng'amuleeta abeere ewaka. Ne mugamba taata tusula mu nju ya rooms 2 kisenge na ddiiro. Oleeta omuvubuka ono omukulu myaka 25 omuleete wano mu nju. Ne mugamba nedda ekyo sigenda kukikkiriza. N'anyiiga nnyo n'ayomba nnyo. Naye omuvubuka yakitegeera nti saakyagala teyadda. Kalasi Gayi ng'agaana okusindika sente nga mugamba nno. Kakati ng'ejjoganya okusindika sente nkutte sente zino ngenze. Abaana mbalekeddemu emmere yasuzeemu. Funa obudde okomewo ewaka obawe emmere kubanga wangambye abaana bo obeetaaga nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. So kati ngenze. Kakati ye yali alowooza asaaga nga wamanyi abakazi abasaaga. Ne ntambula ne nvaawo ne ngenda. Bwe natuuka mu paaka e Kampala ne mukubira essimu ne mugamba ndowooza owulira ndi mu paaka ngenda. Ddayo ewaka abaana bo mbaliseeyo bokka. Ddayo ewaka. Nze simanyi kiki kyaliwo. Nenenya takisi
nenzira ewaffe nentuuka ewaka nemukubira essimu nemugamba tatozeeyo ewaka eri abaana bo nange nzize kwa mama wange kubanga nange aneetaaga nzizeeyo. Era nengamba maama yogera n'omwami eno omugambe nti ntuuse bulungi ewaka addeyo ewaka alabirire abaana be. Omanyi abasajja balina oluntuntu olwo lwe bakolako olululululu oba ye yakituwala nti ndi mukusaaga saabitegeera teyaddayo waka. Kakati engeri abaana bano gye bamanyira okugenda nga beewola ebintu, bano abawala bagenda ne bajjayo ebintu ku dduuka ne bajja ne bafumba. Bwe yadda kati omukazi bwe yalaba abaana n'ababuuza mama mwe taliyo, omukazi w'edduuka n'agamba nedda mama yatambudde ne tata ne bagenda tebaliiwo. Omukazi n'akubira omuvubuka essimu n'amugamba mukyalawo taliyo ewaka abaana baliyo bokka. Nadda teyankubira ssimu teyanyega. Kakati mu kaseera awo emabega nga tulina ssente ze tuwola abantu, tukuwa ssente nozza nga wayiseewo omwezi, buli wiiki olina ssente zozza. Kakati nga nina omukazi gwe nawola ssente ng'alina okuzizza nga wayiseewo wiiki emu. Kakati bwe mbeera ewaka wiiki ngamba nzirayo none ssente zinawo omukazi nenkomawo. Era sadda na bintu binagenda nabyo nenkomawo nfune ssente. Omukazi teyazza ssente nangamba nedda ate simanyi ssente ngenda ziweereza nga wayiseewo. Naye akaseera konna wiiki yonna omusajja teyankubira ku simu wadde okumbuuza owaayi bino ebintu byabadde biwanvu bwe biti oba wabadde sirias oba teyanyega teyankubira ku simu teyakola ki. Nengamba lunono olubaze. Omukazi bwe nadda nangamba ssente sinazifuna simanyi nendaamu. Kakati ngenda okudda ewaka ng'omwana oli gwe yangambye gwaleeta yamuleese wali ewaka. Bwe natuuka yagenda okudda okuva ku mulimu nga wendi ewaka teyanyega ng'akomyewo n'emmere y'abaana be gye bagenda okulya. Era n'agamba omulenzi jjula emmere eyo bano balye ne balya n'anaaba n'ayingira obuliri bwe ne yeebaka. Akati nze ng'ekyankomezaawo kunona ssente kituufu kiri nti nali sikomyewo kufumba nga mbimaze nga kiwedde kaza sirina mwana kiwedde nkimaze. Kakati omukazi oyo yangamba nindaamu wiiki emu ssente ngenda zizza nali nina okutuulawo wiiki eyo. Kakati mu eyo wiiki ntandika okuwulira ndi mulwadde seewulira bulungi. Nemugamba naye mpulira ndi mulwadde simanyi nakumanya oba kiki ndi mulwadde. Nampa ssente nangamba genda mu ddwaliro. Negenda mu ddwaliro omukazi nankebera nangamba tolina malaria tolina kintu kyonna. Negamba oba kiki ngenda okuwulira nga nsesema emmemme nsinduukira biki simanyi. Kati nali ndi awo erinnya erinnuma erinnya eryannuma nengenda mu ddwaliro ne bajjamu erinnya. Kakati nga njogera ne sitange nemugamba ennaku zino siwulira bulungi oba kiki. Nangamba olabika n'oli lubuto genda okebere olabe. Genda okwekebeza nga ndi lubuto. Nakuba omulanga negamba Katonda bulijjo omwana mwetaaga namumperedde wabi. Kino mbadde kimaze nga nkidduse nga sikyalina kyenziza.
bwe yadda akawungeezi yali munyiivu, yanyiigira ddala. Ne mugamba kati nno baŋŋambye ndi lubuto. Yanziramu n'aŋŋamba ekyo mbadde nkimanyi. Era n'atambula n'afuluma n'agenda. Kakati ng'ayize omuze, agenda n'akola n'adda ewaka, n'anaaba n'ayambala, n'addayo. Bw'agenze mu mupiira, simanyi agenze ku puulu, simanyi biki. Kakati nakitegeera nga ndi lubuto. Twali tulina okutuula twogere, tuggyewo byonna ebibadde bitubonyaabonya, tuddemu tukwatagane. Bwe yadda ne mutuuza, ne mugamba twetaaga okwogera. Mugamba kati wuno ndi lubuto. Kiba kitegeeza kinkakatako okubeera mu maka muno oba ki oba ki. Naye mbadde nsaba kyonna ekibaddewo tukimale. Nsaba kunsonyiwa, nayogedde bubi oba byonna bye nakoze obubi bansonyiwe. Naye tuddemu tubeere nga bwe tubadde. Yaŋŋamba, n'aŋŋamba nze sisobola kukugoba wano, ogenda kubeerawo. Buli kimu kye weetaaga ngenda kikuwa. Naye okuva n'olwaleero nze naawe tetuli mukyala na mwami. Ekikwatagana kuvanira okutundola kikomye, tetuddamu. Kyemmanyi ndabika olunaku lwe nafuna olubuto, kubanga ntegeera olubuto luno nga lwa mwezi gumu n'ekitundu, lwe lunaku lwe nakoma okubeera n'omusajja oyo. Ne mugamba ekiki, n'aŋŋamba ye ng'olwo ebiseera bino kuno bwekyangana ku kino okusomba abaana, angoba indirect yafuna omukazi omulala. Kakati nentuula naye olubuto lwampisa bubi, nga nsesema, siina kyendya, buli kyempunyiza kiwunya bubi, ng'ekintu kyendya mu bulamu kiri kimu, splash wa mango n'emiyembe, nga sikomba kantu konna kugenda mu lubuto, buli kyendya kidda. Naye ng'omwami oyo yakeera ku makya n'agenda ku dduuka wali n'agula ki splash n'akiteeka awo, n'atambula n'agenda. Nadda ekiro ku ssaawa 4. Kati jjukira omwana sikyamutwala ku ssomero, twafunayo omulenzi ono eyajja ewaka atwala omwana ku ssomero, afumbira ne banne. Naye ng'omwana oyo alina okukeera ku makya ategeke banne, agenda ku ssomero, ali mu secondary, atwale omwana oli ku ssomero, bw'amala ave ku ssomero ayitire eri ku ssomero ly'oli, aggyeyo munne alyoke akomewo. Bw'atuuka ewaka weetaaga amazzi, alina okwoza yunifoomu y'omwana, alina okufumba, n'otunuulira omwana emirimu nga gimutta. Naye nga nze ne bw'oŋŋamba okusitula ekikopo mu mukono sisobola, nga siinamu wadde oluyingo. Era bwe wataabangawo omuntu yajjanga waka kunnyamba n'aŋŋamba nti nkuwe kino, nasiibanga nga bwendi, n'ensula nga bwendi. Ebiseera ebimu n'aganaaba gennyini nga sigalina, n'ensiiba nga bwe nasuze, n'ensula nga bwe nasiibye. Naye bwadda nga takunyega, nga bwina bwakeera n'akwata n'agenda ku dduuka n'agula ti splash, n'agenda mu katale n'agula akaveera k'emiyembe akaguriini, n'ajja n'akateekaawo mu kisenge n'agenda. Kakati wayitawo akaseera ne mugamba sikyasobola kwoza,
tufune omukazi abooza engoye bajje booza engoye sikyasobola kwoza ngoye. Yaŋŋamba naŋŋamba nze engoye ezange tozeozebwa ddobi, ogenda kusitukanga oyoza engoye ezo yozangako zosobola. Ye mwami atali kola nsobi ne bwagenda mu kiyigo okunaba n'akunya panti ye, bwe yazambulangamu jajjamu gyasuulawo jajjamu gyasuulawo jajjamu gyasuulawo nga kikukakatako okuzuukuka n'oyoza panti ezo, kubanga omwami agenda kulunda nga tewali panti etukula. Mu bulumi obungi, mu bunafu obungi, nazuukuka nga nenkunya panti. Nadda akawungeezi n'akola byakoze, n'atambula n'agenda nadda neyeebaka. Naye nga amasimu bakuba ekiro kyonna amasimu, naye nga sikyalina nagoogera. Njogere ki? Nensirika. Emyezi emirungi 3 nga sifuluma mu nju, emyezi emirungi 3. Kati lumu yadda ne mugamba sirina maanyi wadde aganaaba munaye osobola okunnaazaako kubanga mpulira nange kennyini neewunyira bubi betompulira. Yambuuza nambuuza, bwe wali ova ewamu olina omuntu gwe wajja naye wano nga mukozi? Nti taata nedda tewali. Kakati ani gw'osuubira okunaaza? Ne mugamba tukite. Kati waayitawo ekiseera ne mubuuza naye kiki ekyakunyiiza okutuuka ku kino? Naŋŋamba gwe kukeera ku makya n'ofuluma wano mbuuze wammwe. Naŋŋamba era oba butadda nali sigenda kunoonya, nali sigenda kunyega, nali sigenda wadde okwagala okumanya ekikukwatako. Nengamba wangi taata, nengamba ye. So n'okuva n'olwo nze naawe twaggwa. Namugamba kiryoke, naye ky'obumanya kiri kimu, nze naawe twaggwa, naye nettisse omwana wo mu lubuto lwange. Nengamba ekyo kirungi, era bw'omalanga okuzaala n'owulira ng'oyagala genda, ng'omwana wange oteekaawo ng'otambula ng'ogenda. Kakati maama w'omuvubuka ono teyanjagalako wadde okuva mu ntandikwa, era bwe nali nga sinaba kufuna lubuto nga ntaddeko pressure, ng'oyinza okugamba mutabani we tazaalangako. Ne tubeerawo. Omwana ono gwe yaledda yatandika okukola emize gye, agenda ku ssomero oluusi tajjayo omwana, agenda okugyayo omwana ng'obudde buzibye ebiki. Olwo yatandise okufuna ebikoosi, atambula n'agenda mu bintu bye, yafunye obuwala bwagwikiriza, yakoze batya. Oluusi oba oliawo ogenda okulaba ssaawa eyingiremu omwana tanadda waka, n'ovaamu obuwuliri n'obulumi obungi n'ogenda n'onoonya omwana ku ssomero. Obufumbo kino kyagenda bwe kino, agenda okulaba embeera atandika okudda mu nteeko. Olubuto nenteeramuko nga kati nsobola okuzuukuka nenjoleza abaana, nembafumbira, nenkola biki. Netubeerawo bwe tutyo. Akati olubuto ne lukula, naye nga abakazi abakuba amasimu bafuuse abakazi.
kakati lumu omukazi omu yakuba essimu nenkwata essimu teyalimu mu nju ate mumanyi muntu musibi wa tiles yinza obutakwata ssimu client n'agenda namugamba ani ono nannyini essimu eno abadde afulumyemukko omuwala nambuuza wasomera wa oluwa kirasi wakomamu kyakumeka omukazi okwatota essimu y'omusajja mbu oyagala tumanye nti nno mbu wafumbirwa nnyo nnyo mbu olina obuvunaanyizibwa ku musajja nangamba gwe okimanyi nti nno tukimanyi tolina makulu awuuli tolina makulu just wooli bubeezi bakukuumiddewo okulinda oyo omwana azaalibwe biki eretetete era toddangamu kukwata essimu yange kubanga bw'oliddamu nja kugamba hani nti wakutte essimu ate tomanyi kiki kiyinza kubeerawo nga wakutte nakitegeera nti wakutte essimu yange namugamba ekiki nangamba ye toddangamu obusiru bwe bwamwe funa gy'obuteeka ndi mukazi musoga nangamba anti abasoga bwe muntu bwe muli mutegeera munaatera okufa nengamba what saalinda kumugamba nti nakutte essimu bweyadda nemugamba nkutte essimu naye maama ono omukyala w'omukambwe Katonda ayise oluyi mu ssimu akube siwonye nno buwonye mponye nangamba ati mukyala wangaani nemugamba enamba yiyo ambo no si mukyala wange okutte essimu ya client n'okwata essimu ya client wange neba naye wabaaki gwe mukazi gwe wabaaki okwatuta essimu ya client otandika ddi okubanga gwakwata amasimu gaba client bange nemugamba ekiki nemugamba bansonyiwe taata sigenda kuddamu naye nga mu byonna byalingawo naye nga tansuza njala era bwe natandika okulya buli kinamusaba nga yakimpanga leero njagala kulya kino nampa naleeta nga bwekituuka kukulya talina tasobola kukuma kulya ati natuuka ekiseera ekyokuzaala nemugamba neetaaga okugula ebintu by'omwana nangamba siina ssente kati ennaku zino ssente nga zikola mu maka abiri olunaku lumu twali mu nju nga twebase ssaawa nga 7 omuntu n'akuba essimu nga mpulya eddoboozi lya mukazi nangamba nfuluma nemubuuza olagawa nangamba mukwano gwange akubira essimu ayagala mutwala mu ddwaliro mulwadde nemugamba ogenda kutwala omukazi mu ddwaliro omukazi wo mukibo mukwano gwange n'afuluma n'agenda n'akomawo nga bukedde nemubuuza gwe watute mu ddwaliro bamuwadde ekitanda nti nedda nti naye mbadde nina omulindako negamba wamma nno obufumbo bulijjo mpulira buwulire naye bunyuma buno butandise okunnyumira ne tubeera awo mu mbeera yaffe tuka kaseera nampayo obusente kakati mu kuseera biri nga bwe nalabanga embeera nzibu nagendako ewaffe nentandikayo pulojekiti y'okulunda enkoko kakati sente z'okugula ebintu wezaabula nengamba maama enkoko ezo bazentundire kubanga zaali nganda bampeereze sente ngula ebintu by'omwana wange naye ntuuse okugenda mu ddwaliro nkomyewo omwana ng'ali bukunya ati ne bampa maama nampeeza sente nengulayo obuntuntu butyo obusinziira ku muvuuku omusajja oliwe engeri gye yali alabika buli omu ng'amulaba amusuubiramu kirungi kyokka naye nga agamba nti kibuyaga lwali tikula ennyumba luliranya nange yalina omuze ogw'okugula ebintu ebikadde ate nga binyiiza
nga ye buli kyagula agula kikadde, nga njagala kukakasa nti okutandikira ku kitanda kyasitulako yagula kikozesebwa, buli kimu ekiri mu nju nga kikozesebwako, buli kimu. Nemubuuza naye bw'ofunamu ki mu kugula ebintu, entebe bazikozesako buli kimu bakyo, tagula kintu kipya, TV yagula nkadde, buli kimu kikadde. Nayamba naye biki byonoonya mu bintu ebikadde ofunamu ki? Onaatera kugula panti nkozeseeko. Ngagamba kakati gwe nkugamba eki, okeera kutuula wano ne bakuleetera n'olya, olina ky'omanyi? Nemugamba taata tewali. Kakati okuseera katuukako okuzaala, kyemumanyiko kiri kimu nti ayagala nnyo abaana be, era bwe namugulira essimu nemugamba kati nno kyayika kyekiseera omuntu agende mu ddwaliro, yadduka emisinde antwala mu ddwaliro. N'abeerayo mu ddwaliro, twasulayo ne tusiibayo. Okuzaala ne kugaana, kubanga okuzaala kwokka nga tebakulongoosezza gyali 15,000 gyokka. Baatuuka ekiseera ne bagamba tagenda kuzaala, omwana munene nnyo, tulina omulongoosa. Era tuba tumulongoosa naye nga twagenze mu ddwaliro nga gamazima n'emitwalo 15 gyennyini tegiriiwo, nga tegiriiwo. Naye lwakuba eddwaliro lino baali batumanyi, kati bamugamba okumulongoosa kaba kakadde kamu. So ate nga tulina okukyanguyira kubanga omwana agenda kufa akooye. Era baali balina okunongoosa ne bamugamba sayininga ate tufune deposit obw'ekitundutundu kyaki kya ssente. Ne bagamba saazi osina ssente naye ngenda kusayininga mutwale mukyala wange mu theatre, ssente zisigadde ssente kanfulume ngende nzifune. Kati ekyomukisa yalina mukwano gwawo, namukubira essimu namugamba nfunire $50 n'agamuwa, naye nga yabadde akola, yabadde alina omulimu gwakola nga tebamuwa ssente. So yali asuubira ssente, newankubadde nga ssente zajja ng'okuzaala tekunakutuuka, ng'okuzaala kuwedde, okuzaala kwatuuka nga ssente tezinaba kutuuka. Kakati n'afuna ssente n'ateekayo ne bantwala mu theatre ne banongoosa. Era we nali mu theatre n'afuluma n'agenda n'anoonya ssente ezisigadde n'akomaho. Naye nga buli kimu ekiri kitwatwala mu ddwaliro kyakupangira, kuva ku ngoye z'omwana paka ku buli kimu byakupangirira. Naye nga ssente zandibaddewo naye kati zikola mu maka 2. Ate nze sikyalina mugaso. Ne banongoosa mu ddwaliro namalayo ng'oggyeko ennaku ziri ez'okulumwa zaali 2, zino ez'obwire ennaku zaali 5. Ennaku zaali 5-6. Akati bansiibula okuva mu ddwaliro, nali ne sisita wange tudde ewaka. Omuntu yenna bw'ategeera nti mukyala wange bagenda musiibula, kubanga obadde waka olina ebintu byabadde okozesa, jjukira abadde waka akola ki yekka. Omwana oli gwe yaleeta omulenzi ow'emyaka 16 yatuuka ekiseera n'atabuka ng'akola ebintu ebitakwatagana. Enju eno gye twali tusulamu ey'ebisenge 2 yali teyatuuka. Kakati nga ddeeka yaabwe eri wano mu ddiiro nga ffe tuli mu kisenge. Kakati omwana ono kye yakolanga ekyatuyamba nti vanilla yali takyaliwo, tetukyatundula, kye kyatuyamba kyokka nti talina bingi nnyo byalaba. Naye
bwe yakulabanga ng'oyingidde mu kisenge ova mu kiyigo n'ojja awo nti oli mu kisenge ekyo ne weekola byonna bye weekola nga ali waggulu ku katanda eri akulaba buli kimu ky'okola mu kisenge. Nze nali lubuto nga manyi okuyingira mu kisenge n'ojjamu engoya nti owulira ebbugumu n'ogenda ali ku buli newebaka nga mwana mulenzi abeera eri waggulu n'alengera buli kimu ekiva mu kisenge. Kati nze nga simanyi lumba neebase ngenda okukyuka wenti okuzza amaaso wenti ng'omwana ali waggulu waggulu we wati alingiza neŋŋamba twafa dda. Kakati ŋŋamba taata we nemugamba anko we nemugamba omwana oyo gwolaba abeera eri ku katanda waggulu n'alingiza ebeera mu kisenge ate ng'oligayo alina obusungu ng'akuba. Kakati omuvubuka omwana yatya n'alowooza bagenda kumukuba. Kyeyakola yadduka buddusi nadda ewaabwe. Kakati waka ne tuba nga tusigaddewo nze n'omwana omuto kubanga ne bali abawala babiri bamala ne babanona ne babatwala n'omwana omuto ono wuwe. Kakati ne tuddamu okubanga nina okuddamu okuzuukuka ng'okutegeka omwana okugenda ku ssomero n'okumugyayo nga ndi lubuto. Kakati we tutuuka mu by'okuzaala bino omwana nali sikyasobola kumugyayo na kumutwala na kukola biki. Omwami ono yasigalanga ewaka ebintu bye yaliirangamu olwo ndi mu ddwaliro ebintu bye yaliirangamu yagulanga ebintu ebweru bukibusi biki najja n'alya ebintu ebyo byonna obuveeraveera obwoleteddemu ebyokulya biki teyabijjangamu yabirekanga awo. Oba kitegeera. Kakati bwe navaawo omanyi enjuka eseebulamu omuntu mwajjamukko n'emmese. Kakati n'afuna emmese zaalingamu naye zajjanga naye ng'omanyi waka wabeerawo omukazi olina ebintu by'olwanyisa. Kakati olw'engeri nti nali sikyalimu oluusi asuzeemu oluusi tasuzeemu oluusi yasuze wa mukyamulala we bityo emmese zeegazaanya. Kakati najja n'afuna maama we bwe yategeera nti ndi mu ddwaliro najja ewaka olunaku lwe yajjako ewaka n'alaba emmese n'agula akatabo n'akateekamu. Kati emmese ziri zaakwatira ku katabo kali ne zivunda ne ziwunya nga taziwulira. Akaseera ako ke nali mu ddwaliro ak'ennaku ezo panti zino ze yayambalanga zaagenda n'agenda n'akola nadda n'akyusa n'ayambala endala zonna yazambalanga n'azipaakinga wali. Engoye zonna n'ayambala n'apaakinga wali naye ndi mulongoozi. Kakati tugenda okutuuka ewaka bannange ndi waka waddugala ebintu byabadde aliiramu biri awo biddugala. Maama we olunaku lwe yajja waka yafumba emmere neesigalamu yannaku nga bbiri ng'eri omu ewunya ebintu biwunya emmese ziwunya panti engoye ziddugala zonna zijjawo ziwunya naye nga mu nju mwe tuleese omwana bebi omuto. Sisitange yatuuka mu nju n'akwata ku mutwe n'agamba kiki kino bannange. Natuuka nempulira nga mpunze nempulira nga nfa nga mu lukindo olwo mu ssaawa ezo zennyini nina okukwata baketi nsokinge panti ezo nfulumye buli kasasiro ali mu nju. Sisita wange yantuulira n'agamba naye omukazi gw'olina olutalo nkole buli kimu naye nga panti ezo zayambadde alina gy'atundulira vanira tasobola kuzimutwalira azooze aziwanze. Nensooke nga sooke gundi
Nsooka nga panti nenzikunya naye nga ndina olukindo lubisi. Nensula mu nju nga nze nampulira siteredde nga ndi bwendi nga ndabanga n'omwana nga waliwo ekimuluma buli bwentunula bwendi ndaba omwana nga alina ekimuluma kubanga n'enju nga ewunya, enju nga nkyafu, enfuufu ekwatiridde buli kimu kikwatiridde. Sisita wange n'akolako bye yakolako ne twebaka. Nkeera enkya ne ntandikira mu mirimu n'olukindo olubisi. N'olukindo olubisi. Ne mugamba tosobola kufuna ddobbi n'ayoza ngoye zino. No panti tojja zimuwa. Naye tosobola kukunya panti yo ng'ogenze mu kiyigo okunaaba. Olinda omukazi ave mu ddwaliro ajja ayoze panti. Akati sisita yange yakolako ke yakozeeko ennaku 2 n'agamba sikyasobola, nina okuddayo, nina abaana ate nina omulimu. N'agenda. Maama we n'ajja. Maama we bwe yajja n'abeerawoko ennaku naye n'agenda. Kakati nga nina okutandika okukola n'omwana wange n'olukindo lwange, nkole emirimu gy'omusajja bw'agyagala gifaanane era gibeere nga bw'agyagala. Naye nendaba nga sijja kusobola. Nemugamba omanyi sigenda kusobola. Nsitule ontwale wa sisita wange waka. Bwe naaba ntereddemu nja kudda. Nansitula nantwala. Nagenda okudda ewaka. Eba naye abasajja. Ng'enju ekwatiridde nga ku luno kyavudde mu kugamba nti panti baazambadde ne baziteeka wali. Naye baazambadde ne n'okuziddamu ne baziddamu. Baazambala ne ziggwayo. Ne baziddamu luutu ey'okubiri. Ne baziteeka wali. Nentuuka entandika okukola emirimu naye nga ndi amazima si ke kaseera ke nnina okukoleramu emirimu omukazi omulongooze. Nenkola emirimu. Katonda yannyamba nti nina ebintu ebitankosa nnyo. Simanyi kiki naye olukindo olwo lwawona mangu olwakuba n'okulukoza nalukozesa mangu. Lwawona mangu ne ntandika okukola emirimu gyange nga bulijjo. Kakati tubeerawo atuuka ekiseera n'aŋŋamba agenda South Africa. Mukwano gwe yamugambye agenda kunfunira omulimu e South Africa. Naye nga alina pikipiki 2 ezikola booda. Naye nga bwe nakugambye nti ye agula ebintu bikadde. Ka booda zino nkadde. Era nga booda ezo zeetaaga omuntu ng'akola. Ng'omanyi nti osobola oziteekamu akasente kojja awantu awalala. Kakati atuuka agamba agenda South Africa. Andekedde omwana omuto ne mutabani we. Ne andekedde ezo booda zezigenda okundabirira. Naye ng'enju agifulumamu bagibanja akakadde kalamba. Kuba okuva lwe yafuna omukazi omupya, ebintu ebimu alina ebintu nga tabiteekako birowoozo. N'aba nga alina ebintu byavaako nga takyabirowoozaako kati nga renti. Lwakuba omukazi oli yali muntu mugumiikiriza nnyo. Akati bw'ajja ku makya nalindirawo ng'azze ng'aleese buli kimu agamba ngenda South Africa. Namugamba genda kubanga era bwe waba waliyo omulimu genda kubanga era n'omugaso ogw'okubeera naye sigulaba. Genda. N'atambula
agenda e South Africa. Kati ebiseera bino nali sikyalina ssimu eriko WhatsApp, ebyo byonna yali yabinzijjako byonna nga yanteeka awo, yanfunziza awo, yandeka awo falawe. Akati nga nkozesa essimu ya sisita wange nenjogera naye, mba njagala okwogera naye. Kati mandi awo nga sisita wange oli gye nabeeranga ow'emukono ng'akuba essimu, ngamba ye WhatsApp yabbaawo ng'eriko ekifaananyi ky'omukazi nga ku profile sisita we. Namugamba omukazi, namugamba oli alina sisita we omu, mukazi mukulu, ayinza okuba yamutadde ku profile, gwe girabe. Kakati nendaba neŋŋamba oli sisita wange gwe mbeera naye okumpi, ne mugamba mpa ku ssimu yo ngenda okebera nga kuliko ekifaananyi ky'omukazi. Kyannuma kyenva namusindikira message nemugamba kitegeeza wavudde wano tewagenze South Africa, wagenze kufumbirwa oba wawasizza omukazi omulala, wagendedde ddala? Nagamba nti South Africa, kubanga oluvannyuma nawala nenkuba ku nnamba y'omuvubuka gwe yaŋŋamba nti bw'okubira ono ajja kukutegeeza nti nno ajja kumpa, kubanga ennamba ye nali sisobola gikubako ng'eri expensive nnyo. Akati nga nkubira kweri ey'oli nenjogera naye, kati bwe namukubiranga nnamba ya South Africa ne bamumpa. Namugamba ekifaananyi ky'omukazi ekiri ku profile picture kyani. Si muntu akubawo nnyo ebigambo, teyanziramu, nagamba beera bulungi, naavaako. Kati bwe bitu nebibeera bito, naye bwe yatuuka eyo emirimu gyagaana okulabika, obulamu bwakuyiiya. Kati okuva n'olwo nga tatuwa wadde ennusu 10, olina okutetenkanya, jjukira bakulese, olina renti wa miliyoni, olina booda zino ezifa olina kubazikwata bulinaku buli kiseera. Kakati nga nina okutetenkanya obulamu obw'omwana omuto obw'omulenzi alina okusoma, nina renti, nina biki. Nindetenkanya obulamu, booda bazikwata, bulina kwobeera ku CPS, bakusaba emitwalo 15, leero 2, leero kululi bwe ziti, nga ne booda tezikola ssente ze bakusaba. Neewoze ssente wano ne wali nsobole okulabirira booda nezigaana. Booda bazikwata, booda zifa, abaana omwana abika buli lunaku. Nendetenkanya booda nezigaana. Kyenava natundako emu ndabirira ey'okulala, nenjitunda nempaako omukazi w'ennyumba rent, esigadde nendabirako eyasigalawo. Nentandika okutetenkanya obulamu, naye nga n'olusi tusiiba enjala, kyokka nina omwana nnyonza. Kati bwe naaba nga obulamu bukalubye, neŋŋamba omwana ono omulenzi ayina jjajjaawe ali Kampala wano, kansitule omwana ono mutwalire jjajjaawe bakole ki? Kubanga omwana oyo yali yamugjawo, yali yamufunira essomero ng'asomera mu Kisulo. Nze saakimanya nti ono gye yasitula okutwala omwana ono mu Kisulo, n'omuwala oyo n'omukazi nannyini essomero yali amwagala.
ng'eyo bwe yagendera baali bamubanja obukadde 3 obwa sukulu fees. Kati alina omuze. Bw'akwewolako ssente ne zimulimu okusasula ng'oli mukazi akukwana bukwanyi. Ne landiroodi ssente bwe zaamulemu okusasula yamukwana bukwanyi lwakuba oli mukazi mukulu alimu amagezi. Kakati n'atwala omwana eyo nesitula omwana nemutwalira jjajjaawe nensigala mu bulamu bwange bwakutetenkanya nze n'akaana kange. Nenkola netukolawo bingi, nentunga ku byangwe, nentambuzaako ku bintu n'akaana kange, nenkola biki nga ne boda bwentetenkanya paka akaseera we katuuka nengamba naye nkola ki e Uganda wano mu mbeera eno. Omusajja ono bw'anadda wano agenda kunziza mu folofoto. Nze siina wadde 10, siina wensuubira kujja ssente. Nengamba omugezi agenda e Saudi Arabia n'akola. Nengenda kati ntunda piki eyasigalawo nfune sente zigenda mu kampani ngobe ku bintu byange nsobole okugenda. Naali nakakikola ndowooza mu wiiki emu. Ndowooza wiiki yali emu, wiiki 2. Nankubira essimu nambuuza gy'oli ewaka ko nze gye ndi ku kisaawe Entebbe. Nengamba twafa dda. Nemugamba what? Nkomawo. Nadda amazima matuufu namulaga nti siri musanyufu okudda kwe kubanga tewali tekunyako kyekungasa. Nemubuuza okolwaki wano kubanga emabega wali ng'ali e South Africa yansindikira message n'angamba oba osobola funa omusajja omulala ofumbirwe. Nze nafuna omukazi gwe njagala. Kakati nadda nemubuuza okolaki wano. Mbadde mmanyi okomyewo ng'ogenda direct era nze mbadde sikusuubira nti oyinza okuva ku kisaawe Entebbe direct n'otuukira wano. Onoonya eki? Yanzanga n'olwo lwennyini ngenda ku kampani neegendera kubanga ogenda n'osulayo ennaku. Nemugamba nze nno zze naye siriiwo. Siriiwo kino nekino bwe kiri. Nambuuza boda ziwa, nemugamba zonna nazitunda era neyasebyo nagitunze yeri mu kugoba ku bintu byange ngenda. Nangamba okigeza otya okutunda boda? Nemugamba wali onsuubira okuba omusiru okutuuka ku ekyo ntuule wano nkulinde paka lw'olidda? Nga nninda ki ekyo? Zaabu? Nze nentambula nemuviira nentambula negenda. Omwana wange yali akuze ngebulayo ndowooza mwezi nga gumu, ngebulayo ndowooza emyezi nga 6. Mwana yali wa mwaka gumu n'emyezi nga 6. Kati nze nentambula negenda kampani nembulayo ennaku zinaliyo nenkomawo ewaka. Bwe nadda ewaka najja nangamba badde nsaba tuddemu nga bwe twali biki erererere. Nemugamba ekyotegeeza ki? Namba nkomyewo wa mukyala wange nke maama w'abaana bange biki neyeyogeza ekyereredde. Nemugamba ssebo nedda, ekisookera ddala nomba nsazeewo okuddamu kubeera mukyalawo. Ekisooka tulina okusooka okugenda ku musaayi. Omaze akaseera kanene nnyo
nze nga naawe tetuli ffenna kiba kitegeeza wadde olina gy'olaga. Ekyo ng'okijjawo obadde South Africa, eyo ewasibuka endwadde. Ne mugamba oba oyagala kuddamu okubeera nange tusooka kugenda ku musaayi, kubanga nali nina okumukuumirawo nsobole okuva mu maka muno, kubanga nali sirina we ngenda kuddukira mu kaseera ako. Nina okubeerawo paka ebintu byange bwe binaggwa, nga nfulumaawo nga ngenda ku kampani mubaawo ngende. Yaŋŋamba nze sisobola kugenda ku musaayi, ng'oli mukazi wange, bw'oba toyagala bireke. Ne mugamba it's okay, mbaddewo myaka 2 nga tonkwatako wendi, so bw'oba toyagala bireke. Era naddamu ebyo ebintu bye kwewuuba kudde nno okukola biki, naye kati nga nze ebirowoozo byabivaako dda. Ndowooza Saudi Arabia, ndowooza kutuula mu nnyonyi, ndowooza olunaku lwakya lumu ng'ajja talina kitamiiza kyakozesa, ng'ajja ng'ayingira mu nju. Nali ntuddeawo, nze ndi muntu ndi free, bwe mbeerawo oba wandikawo oba tewandikaawo, neebeererawo mu bintu byange, nze saagala kumanya. Nze kati nga namuta, ebirowoozo byange byamuta. Ng'ajja ng'atandika kunkwatako nga mubuuza oyagala ki. Mbuwa kati ffe waffe okutundula vanilla twakuyitanga kusuubula goods, exchange goods. Ngamba njagala ku exchange nga goods. Ne mugamba ezaani ezoze exchange nga nezaani, nezange. Ne mugamba my dear, no, tekisoboka, tekikyasoboka era tekirisoboka. Nagamba kijja kusoboka. Ne mugamba nedda, kyeyakola kwe kwagala okunkwata ku mpaga. Ne mugamba bw'obanga omanyi onjagala nga mazima ddala mu mutima gwo wazeemu okunjagalamu kakatonotono, tokikola. Naye nga bwe yadda sisita wange nagamba genda weekubye empisa obudde nga bukyali, oyo omusajja agenda kutuukirako nkukakasa nga kye nakola. Nga naye mu kusooka yagamba saakitwala nga nsonga, nasirika saakikola, nembeerawo. Labako sisitange naddamu nagamba Abi, omusajja oyo ayinza okukwata nabakukwatako, naye bw'aliraba nga ennaku zisemberedde ng'ogenda ajja kukaka. Nga nakagenda ndoza wayi wakayitawo na wiiki emu, omusajja ajja nkaka nkwate. Ndowooza mu mutima oba yafunamu okutya oba kuswala oba kola ki, nandeka. Nagamba bw'oliba oyagadde olimbuulira. Ne mugamba naye olowooza wakyaliyo obudde. Tewakyali budde, bwagenda dda. Kakati nina omwana we ngenda, saagala mulekera mwana, tayagala kundekera mwana. Nagamba oba ogenda omwana nga mutwalire maama, saagala muleka ye wa maama we. Njagala mulekera maama wange, olutalo ne lubeeraawo. Naku lwakya ku makya nengula ebintu bye nali ngenda nabyo, nempakinga ensawo yange. N'afuma n'agenda okukola ng'akimanyi nti akawungeezi ako ntwala omwana ewa nnyina. Alinnya emmotoka nga ntwala mwana wa maama, nga nzijjamu buli kamu akankwatako mu nju, buli kamu akakwata ku nze. Ku kikwatagana ku ye sina kinakwatako, naye buli ekikwata ku nze n'omwana wange naye mbifulumya byonna. Na buli kimu kye najja nakyo nga nzijja mu nju ye nakijjamu. Agenda okudda akawungeezi nga siriimu, nga nagenze teyakuba ssimu.
olunaku olwasooka. Jjukira bw'ovaawo ogenda wali ku kampani yammwe n'osulawo ennaku nga 3 oba wiiki, kisinziira. Teyankubira ssimu naye nga twali tusula mu kikomera kye kimu ne sisita wange gwe nzirako. Bw'ataakuba ssimu enkera yaalwo yadda na mukazi mu nju. Wavuddewo leero n'akomawo ekiro nga tulimu enkya n'aleeta omukazi mu nju nga sisita wange basula mu kikomera kye kimu. Era n'asula n'omukazi oyo n'asulamu n'asiibawo n'asulamu. Omukazi bwe yamala okugenda n'ankubira essimu n'ambuuza omwana nga aliwa, ne mugamba n'amutwalidde maama. N'ayomba bingi naye ng'ayomba sisita nga yamaze okunkubira essimu yaŋŋambye yaleese omukazi mu nju. Namugamba kati ne bw'oyomba sikyalina kyenziza, ŋŋenda omwana sigenda kumuggyayo. Gwe bw'oba owulira ng'olina obuvumu obugenda ewa mama wange oggyeyo omwana gwe gw'atamanyi, mama wange takumanyi. Ndaba olina akamanyiiroko, gwe kitwala akamanyiiroko katwale bakujjanjabe. Ne twawukana bwe tutyo, entambula ne ŋŋenda. Bwe ntuuka eno eky'omwana kyafuuka eky'omwana, omwana n'afuuka omwana, omwana n'afuuka omwana. Ne nsitula omwana ne ŋŋamba sitange ne mugamba ajjayo omwana omumuwe. N'amumuwa n'amutwalira nnyina. Ekyo ne nkisalako. Yaddamu n'akomyawo omukwano bupya. Era nkwagala. Era gwe mukazi yekka bikiyireddeede. Kakati munnange kakazi kattu. Mpulira obulumi okuzaala abaana wano ne wali. Ne ŋŋamba omusajja ono wabanga akikakasa nja kuddayo ewuwe. Nja kuddayo. Olw'omwana wange. Ne nzikiriza ne mugamba obanga mazima ddala kituufu okikakasa nja kudda. Biki eddedde. Emyezi 2 emabega nabadde ndi awo nga ndaba ebifaananyi ku WhatsApp ku status ng'ava Kwanjula. Kakati mu kino kyonna eky'okudda n'omukwano omungi ng'ayagala muwe ssente. Ayagala muwe ssente z'agenda okukozesa mu mikolo gye. Namumma ssente. Wana namugamba nze sikukakasa, sisobola kuwa ssente zange. Naye nga yajja gye ndi ng'agamba muwe ssente musimanyi alina bizinesi gy'ayagala okutandika. Ng'omukazi nannyini ssomero gye yatwala omwana we ssente zamulemerera okusasula. Kye yakola n'amukwana. Ndowooza mu kumukwana okwo kyokka nga omukazi oyo yalina sisita we, yakwana sisita w'omukazi oyo. Simanyi gye byaggulira. Kakati n'ono naye amukwanye. Era ye mukazi eyamwanjudde. Mukazi mukulu nnyo ye, mukulu. Nza n'okuba musinga emyaka nga 10. Yamwanjudde. Naye gumanye kyamwanjuzizza omukazi. Teyakola ki? Ssente zamulema okusasula. Era ye nagenza okizuula nti buli relationship gyagwamu ebiseera ebisinga ekintu kino kiba kirimu we yeetaasiza. Aba anoonya bwetaasizo. Nze yampasa kulabirira mwana we. Bwe yalaba nga omwana we avuddemu n'aba nga sikyalina mugaso. Kati kyekyo nze kye njagala okugamba mikwano gyange abalungi kiri bwe kiti. Ekintu kwesitula ne weetwala ew'omusajja kikintu eky'obusiru kye naalabye ekisembayo.
era nze ntuula wano ne ngamba singa nsobola okubuza emyaka gyange emabega y'ensobi gye sandizeemu kukola. Omuntu n'oba omwagala nnyo otya, omuntu n'oba omulaba ng'akusuubiza ensi n'eggulu, omuntu oyo leka ategeere nti olina omuwendo ku gwe. Gwe kennyini weeyongereko omuwendo, neefe twemalako n'olaba nga gwe toyagalwa, nga levuyo tekukkiriza kukola kintu mu butuufu bwakyo, olaba byuteyo tesaanidde kufuula ekyo kitiibwa, olaba enkulayo tesaanidde kye kirungi, olaba ennaku yeewammwe tekukkiriza gwe kubeera nga bantu balala. Neweetunuulira ne wessa wansi, kubanga nze bwe nali nze niraba nga buli kimu tekinsaanira, ng'omuntu wajja nagamba nti nkuteeka ewange abaase anyambye, kubanga neeka bwe bankuza bwe bandaba nga sirina mugaso. Kino kankigambe n'abazadde, abaana abo b'ogenda okuzaala bonna tebajja kuba bagezi nnyo nga banna nga benkanankana. Mujja kubeeramu omwana omu nga mugezi nnyo, omu nga ali awo wakati. Kati omu ajja kulemererwa naye ng'alina ekintu ky'asobola okukola. Zuula ekiri mu mwana oyo, naye leka kumala ku mwana mirembe n'omussa wansi, n'omulaga nti ye talina mugaso, n'omulaga nti ye tasobola. Omwana naakula nga yeetya, omwana naakula nga amanyi buli kimu tekimusaana. Oddira kubanga muto we mugezi nnyo, n'omugulumiza n'omuteeka agulubuuti, n'otandika okumulaga nti buli omu amusinga. Omwana naakula nga yeetya. Zuula omwana wo kiki ky'asobola okukola obulungi. Omwana oyo kusoma mu bitabo biyinza okugaana, naye nga alina ekintu ky'asobola okukola ekirungi ekimufuula ow'akabi. Saawa zino abantu be tumanyi, Bobi Wine gwe twagala ennyo ennyo ennyo, twamumanya lwa kuyimba si lwa bitabo bye. Omwana muzuule, abaana baagale kyenkanyi, omwana mulage nti olina value, omwana aleme kwemalamu value. Bisajja kumumanyira, ebisajja bitumanyidde ne bitusimuulirako ebisolo, ne bw'olabanga mpale enywera miguwa nga talina kyalina nga wamunyaba na buyambi okumu. Mr. Suzy nkwagala nnyo, simanyi kinyinza kuwa, naye nsaba Katonda omulamu akumpeera omukisa. N'omukyalo oyo akuli emabega, kubanga kimanyi by'okola akuwagira, Mukama amutuweera omukisa.